Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera kino ekyenkuba mu byengere binene ekitafunwa, so tuleme kugyevuma wabula tusabe Allah gituwemu obulungi obugirimu, obubi obulimu tusaba Allah abeerenga butukingiriza. Tuli ku ntanda ey'edduwa ey'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogwayise twabadde tunnyonnyola edduwa omuntu gy'asoma Allah okumwongera ssente. Nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisabira Anas bin Malik, yamusabira ebintu bisatu. Yagaa nti Allahumma akthiru maalahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytahu, riwaya endala wa atillu hayatahu. Yamusabira Allah namugaa nti Allahumma akthiru maalahu, ay Allah yinjiwaze maali ye, wa waladahu oyinjiwaze n'ezzadde lye, wa barik lahu fima a'taytahu, omuteere n'emikisa mu ebyo by'omuwa. Riwaya endala erimu nti wa atillu hayatahu, omuwe n'obuwangazi obuwanvu. Ebyo byonna Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yamusabira Allah yabimuwa. Yamuwa essente n'amuwa n'abaana, hatta n'obuwangazi bwali bungi. Y'omu ku basahaba abasembayo okufa mu Madina olw'edduwa ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaakati gw'oba ogyesabira ng'ogyezzaako, saba ogambe nti Allahumma akthiru maali, Allah yinjiwaze maali yange, wa waladi oyinjiwaze n'ezzadde lyange, wa barik li fima a'taytani, onteere n'emikisa mu ebyo byompa, oba wa atillu hayati, ompe n'obuwangazi obuwanvu obulimu okutya Allah. Olwaleero njagala tutandikire edduwa omuntu gy'asoma ng'afunye obulwadde obwa wasi. Bwe bulwa. Obulwadde buno buleetebwa shayitaani. Omuntu abeera awo nga buli kiseera yeebuuza, yeerabira. Obulwadde bw'okwerabirabira. Kwerabiralabira. Omuntu asobola okujja ng'akola wano ku paalo. N'apaakingawo n'emmotoka ate n'alinnya ezigenda Ejjinja. Ng'akola ku paalo? Akola ku paalo. N'apaakingawo? N'agenda Ejjinja. Yeerabidde. Nti akolera wano? Nti akolera wano. Obungu omugamba Jjinja. Jjinja. N'agenda. Abamu atuuka n'okubeera mu nnyumba n'ateekako okufumba. Gaasi. Neerabira nti afumba, n'ajjiira ne mu nnyumba. Abamu basuubira nti obulwadde buno bukwatibwa bantu bakulu. Omuntu atandise okwerabiralabira ti alabika akuze. Bavubuka bangi ababulina bulwadde bwa shayitaani. Kati obulwadde buno obwa wasiwasi butandikira oluusi mu ibaada, mu kufuna wuzu. Oli n'afuna wuzu emirundi egisukka mu 5 naye nga tajjukira. Tajjukira. Buli bw'avaayo bw'ati addayo alaba nga tannagifuna. Era abantu bangi essola zibayitako nga bali mbiyigo. Wuzu agiddiŋŋana. Obudde bumuyitako bwe bugenda. Oluusi kijjira mu swala. Oli n'asaala essola n'agiddamu emirundi n'emirundi. Bulwadde oba buyita maradhul waswas. Bulwadde obuleetera omuntu okubeera nga abuzibwabuzibwa. Ayinza n'okubeera nga alina omukyala awaka, oba namulekedde ssente oba saamulekedde, n'addayo. Bwe buyingira mu mbeera zino eza bulijjo, omuntu asobola n'okulemererwa okukola ebintu by'ateekeddwa okukola olw'okwerabira, kubuzaabuzibwa. Naye wasiwasi asinga obubi yoyo ayingira mu bukkiriza bw'omuntu n'atuuka n'okusuubira ti si mukkiriza. N'atuuka n'okulowooza ng'alowoolereza Allah ebitali bituufu. Omuntu asobola okwebuuza n'aga nti
Allah ye yatonda eggulu n'ensi. Yeebuuza muli naye ate man khalaqa Allah, ate Allah ni yamutonda. Atandise okwebuuza beyond izo ne butamu. Aha, Allah yatonda ensi, Allah yatutonda naye ate yani yamutonda. Yani yamutonda. Haza waswasa. Kati buyingire no mu ibada mu ssala, omuntu bw'abanga si munywevu asobola okulemererwa obutasaala n'atasaala. Wuzo abantu bangi bagiddingana emirundi 3, 10, abaagimazi bw'ati n'addayo. Ndabika omukono sigunaabye n'addayo emmanju. Abamu bajja n'apaakinga emmotoka ye mu kibuga n'akwata ekkuba eddala. Oba n'agyerabira we yagipaakinga. Neyeerabira ne we yagipaakinze n'aginoonya. Ne poliisi n'alipooti. Abamu babula bubuzi. Yali badde agenda ku mulimu, oluguudo n'akwata lulala. Obulwadde obwo babuyita maradul waswas. Tubujjanjaba tutya edduwa ki ze tusoma? Ekisookera ddala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyatuyigiriza kul a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Weekingirizenga shaitan. Ogaye nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuba shaitani yebuleeta. Abantu ne baba babugayaliridde bugenda bukula. Mpola mpola bukula ne bugenda nga bukula. Ne bukutuusa ku mbeera etasobola kukola kintu kyonna n'omubiri ne gunafuwa. Wina atuuka noga nti gundi yakula nita kyatutegeera. Bulwadde obwo bukwata nnyo abantu naye nga bulwadde bwa shaitani. Abamu bubeerabiza mirimu, abamu beerabiza waka. Abamu bubajjako n'abantu ng'ayagala kuwangaala bw'omu yekka mu nnyumba bw'ati. Tayagala muntu yenna kumulaba. Ayagala kubeera mu nnyumba ne yeesibiramu. Oluusi afumba ali ku gaasi, afumba ali ku sigiri, n'afumba ebintu nga bitokota nga atudde awo. Nnyumba n'ekwata omuliro ng'alaba. Maradul waswas. Yataddeko. Bulwadde obwa shaitani bubi nnyo. Kati omuntu yeekingiriza shaitani. Ekyokubiri, faliyakul amantu billahi wa rasulihi. Agambe ng'edduwega nti amantu billahi wa rasulihi. Zikiriza Allah n'omubaka we, kubanga hadisi eyajja eya Abi Hurayra. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti la yazaalu nnansi yatasaalun, abantu bajja kusigala nga beebuuza muli babuzibwa hatta yuqaalu hadha khalaqa Allahu al-khalq, oyo Allah yatonda ebyo. Naye faman khalaqa Allah, ate Allah ni yamutonda. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti faman wajada min dhalika shay'an, omuntu aba afunye ekyo kyonna ne kimujjira, faliyakul amantu billahi wa rasulihi, agambe nga nti nzikiriza Allah n'omubaka we. Kyo ky'oba oyogera, amantu billahi wa rasulihi. Hadisi muttafaqun alayhi. Eri mu Bukhari ne Muslim. Obulwadde buno bwakabenje. Ekisembayo edduwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebigambo bye yakozesanga, soma suratul Hadid aya yokusatu. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Bw'osoma ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukusuusa obulwadde obwo. Abamanyi kye bongerako ekisobola okuyamba mu kuwona bwe butatunuulira adamul iltifat wa ila alwaswasa, obutatunuulira ekyo kye weerabidde, okukivaako amakulu n'okifiisa. Bwe kiba kizze genda n'ekyo ky'olaba, ekyokulabirako omuntu amaze okufuna wuzu agate segifunye, wembadde mmanju sinaabye mikono, genda n'ekyo ng'okakasa nti njikoze eki, njifunye. Oba kiri kizze, kubanga tojja kumalako, ojja kuddingana emmanju emirundi. Bantu abamu swala baziddamu. Abamu bw'ayimirira bw'ati mu swala abeera akankana, atintima, atunula sayidi eya ddyo n'ekkono. Obwo bulwadde buba bukutte omuntu, bulwadde bwa shaitani. Naye ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam talina kintu kye yalekayo. Buli kintu kyonna Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakituyigiriza, ate n'atuwaako eddagala lyakyo, so si kirekaawo. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebigambo ebyo byenjogedde mwe muli edduwa omuntu gy'asoma Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya obulwadde obwa wasiwasa. Tubeere nga tubwejjanjaba. Obudde bukyaliyo, nyongereko edduwa endala. Edduwa endala
yeddwa nga waliwo ekigaanye waliwo akublockinze waliwo ekiremye kino kigaanye nkoze ebintu naye kino kikoze ki kigaanye buli lwofunanga ekigaanye ne kikaluba soma edduwa eno bantu bangi ebintu bingi bigaana viza egaanye okufuluma mulimu gogaanye okulabika okuwasa kukalubye nemereddwa ekigaanye mu buli mbeera yonna Nabi sallallahu alayhi wasallam hadisi rawahu ibn Habban fi sahihi nga hadisun hasan Nabi sallallahu alayhi wasallam yasoma nga naga nti Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna in aradta sahla bwatu Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yasoma nga edduweyo nga waliwo ekigaanye kyonna somanga ebigambo ogende nti Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna in shi'ta riwaya ndala in aradta sahla rawahu ibn Habban fi sahihi noro ensonga Nabi sallallahu alayhi wasallam yasomanga edduweyo nga waliwo ekikoze ki ekigaanye olwali ndoza katukomaawo wabaayo ali kusimu naye nga tubadde tusoma ku dduwa za mirundi ebiri okwejjanjaba obulwadde obwa wasiwasa ekyokubiri edduwa nga waliwo ekikoze eki ekigaanye somanga edduwa eyo nti Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha aradta sahla aw idha shi'ta sahla naam bana yabadde batuuliriza omanyi obudde enkuba alhamdulillah twebaza Allah ali twagala tuvaano twolekere idudi gye tugenda okusimba amakanda mu kutambuza obusiraamu naku zino zisigadde saba Allah atutambuze bulungi ne mukadde waffe Sheikh Lujja kakati njagala kutumira abasiraamu mwenna adde batuuliriza maama waffe maama Sami Amadu Amarendo tukutumidde nnyo mukwano gwange tukutumidde nnyo ensanje awo Haji Aruna tukwebaza maama Imurani mutulabire nnyo basiraamu mwenna adde batuuliza batumidde nnyo imaamu waffe Kyengera twongera okusabira Allah akusuuse pozi ejjuma eno tuli Kyengera aba olunaku olw'enkya nga paalo sebo tubaaniriza mujje alhamdulillah tusaba abasiraamu mujje mwenna nsanje awo musalire awo mulaba ate kubaweereza bapaalu sobola obbategeera nabo babakole ki babategeera naye mwenna abadde batuuliza tubatumidde nnyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh